Situlowooza fenga balooya ba Dr. Nyanzi situlowooza nti omulamuzi alina kyawulidde ku kyetoogedde, situlowooza nti alina kyasomye ku bye tumuwadde, situlowooza nti emisango egyasookawo egyasalibwa abalamuzi abamusingako amagezi, obukulu n'obukugu nga Justice Lamek Mukasa, Justice Egonda Ntende abatunula mu nsonga y'emu ddala talina kyaboogeddeko, judgment ezaabwe talina atulagire ddala nti yazze n'ensonga ze n'ebiragiro bye era abituukiriza.